Abange Akatambi ka Faridah Nakazibwe Mwakalabye kansuubire nti nno mwenna mwakalabye kubanga ku mikutu gya intaneti kwekali egwe yakasuubiddwa tugenda kubanga tukabongera wano ku channel yaffe kyovulaba tubagamba subscribinga o likinge o commentinge viewinga videos okwate ne ku notification bell oleme kusubwa videos nga bwesti tuzza n'akatambi ka Faridah Nakazibwe mwenna abasinga mumanyi Faridah Nakazibwe Mama Briella Kansola wa Bruno K Mama Songa the beautiful omukazi ayina eddoboozi ayogeza eggono mu Namasaka akatambi ke kafulumidde ku mikutu gya internet omuntu agenda kumbuuza akatambi ki nawe otukubaganya tulaga akatambi lwaki tokatuwa kateekawo wano oyogera nnyo lwaki oyogerera mu video igboteeka ya akatambi ife tukalabe yes tugenda kubanga tukateekayo gwe gumiikirizaako ogenda kubanga okalaba mu bunnambiro naye sisobola kukabaterawo nga sinnaba kweyanjula nti yenze Shila Adita imbeerawo waneeno okubatuusako updates gwe beera nga otwegattako bwegase ate era nga luwo n'akatambi akalala akatambula akamwana muwala Faith eyavaayo n'akola video nga yeewaana okwebaka ne MC Cuts obadde okimanyi nti nno Faith ali mu mbeera mbi obadde okimanyi nti Faith yaggwawo yandibanga Faith ono nga nabbubi yamuyoola n'agenda naye yandiba Faith ono ng'ekiwuka yakinaaba anti naawe obimanyi ngenda kuba nako nga nkabateekalawo waneeno nako mukalabe muleme kugamba Adita ng'osabuka n'ebigambo ng'oyoola ebigambo obijjawa katusookeko muka Faridah Nakazibwe kuba kimanyi mwena ke mulinze akatambi ka Faridah Nakazibwe tubeere nga tukateekawo waneeno nammwe mwerabireko mugambe halo ono omukazi yakikuba katugendeko mu katambi ka Faridah Nakazibwe. Kati owedda ndowooza mwenna mugamba akatambi kandibanga ka buseegu kakwegatta n'abasajja katambi kakulaga bisobooza katambi kakwekola byampisa mbi kakola bibi kakwepinda bo muswadde waliyo n'obutambi obulungi nga tubutandika bwe tutyo olw'okuba nti twagala okukanyumisa tubaleetere okukaagala tuyina okukatandika bwe tutyo naye nga trust me kabadde katambi kalungi Faridah Nakazibwe bwe yavuddeyo n'atwalako omukyala wa Bruno K out ne batuula ne Bruno K ku mmeeza n'omukyala gwe yakyawa edda mama baby we eyafulumira mu mawulire gwe bayita Vanessa mwena mwamulaba bingi ebyayogerebwa Bruno K tafa ku mukazi tafa ku mwana so on and so of force wabula ate Bruno K n'asirika he gave in a deep and a quite here to the public nabeera nga talina n'ekimu kyayogera omukazi neyeererejja bibino betwali tumugamba mukazi munnaffe sirikako ogenda kukola mistake sirikako munange sirika toyogera lwaki oyogera biki bijja kuleetera okutamu omusajja akwetamwe teekako n'okuteekawo enjawukana between you your man and your child kyolina okukola munange sirika amawulire gaveemu wabula ate Faridah Nakazibwe ndowooza bwe yadde ebbali n'atuuza omuwala onongera we mwabiraba kati munange lwabadde addaki abasisenkanyisiza n'abateeka ku tebo ey'ebbeeyi ne babeera nga munange bagenda kanti mu kucakala ne badigida ng'obutambi w'obulabye ki kyotalabye Faridah Nakazibwe mumulabye naye sebaawo afunayo akadde n'ava mu bya TV n'ava mu by'okuwaana masaka n'ateekamu ejabu ye n'aleerongosa bulungi nnyo n'akuba neyekuba powder akawuwa akawunya obulungi n'agenda n'anyenya kugaliba enjolo n'alya ku ssente ze era ataddeko caption egamba bw'ofunangayo obudde sika ku kifi kitegeeza ki bw'ofunanga obudde ng'olinamu akasente wetwaleko out
olye ku ssente zo, osobola okgenda ku KFC n'olya ssente zo, osobola okgenda wonna w'oyagala oba ogenze mu ndongo oba mu club oba anywhere n'obeera nga olya ku ssente zo. Tewabaawo kigaana tekiba mu stand woba olidde ku ssente z'abaana abawala. Ebyo nno mubiyige mulekerawo okulowooza nti buli kimu omusajja alina okukikuwa. Oyagala wiigi n'olinda omusajja, oyagala kakondo n'olinda omusajja, oyagala lusebenviri n'olinda omusajja, oyagala pawuda n'olinda omusajja, nika z'omunda musajja, lugoye musajja. Alo kati nno abakazi twayizina okweteekamu emmotoka. Ekyo kyetutegeeza bw'ofunanga ku ssente n'ofuna obudde munnange sika ku kifi, byonna by'oyagala byetuuseeko, tolinda basajja. Wabula ng'ate sisobola kuvaawo nga sibawadde katambi kaneno akatambula akamwana muwala Faith eyavaayo n'agamaze MC Katisi namulya. Faith oyo kigambibwa nti nno muganda oba kazini oba ayina oluganda ku mukyala wa MC Katsi gwe balinga bayita Fie. Munaye bwe yavaayo ne yeewana mu media n'agamba tolina nnyo kyamaanyi kyolinga bbaawo nze mbadde mulya, mbadde neebaka naye n'obutambi mwena mwawulaba. Kati katubatwaleko mu katambi k'oyo omuwala bw'afaana right now ate tumale tukomewo. Labika bubi wenna singa kalooterera n'osetolinga naye wagaana neweerimbalimba bulingi onkwasa ennaku nze njagala oterere gwe tunula gerindako kati gwe olaba bwewemoola okyalayika bulungi. God is powerful, but sembera sooka osembere wano bulungi enyaka feesi kaako nkalabi ate n'akasige tokyamanyika kuba okuta ekisiriza sitegedde. Abakazi bakubizigo enjala abakazi b'okumuzigo omukwano balabika bulungi. Nze siri wakumuzigo gwoba olina waawo oba ebya Faridah nga tubivuddeko naye bya Faith ebyedda bye yakola nga tubifuddeko, wabula nga tuzze ku byalo Faith alabika bubi, Faith alabikira ddala bubi, era ekiraga n'okukakasa nti nno omukazi wattu yandibanga yafuna akawuka, yandibanga yakafuna oba si ekyo nga mbeera olowooza n'embeera esobola omutuusa bweti. Mulowooza oyo yali Sire Queen tugambe nti yabivaamu n'alokoka kubanga mu katambi kane ntumulidde ng'agamba yesu. That means either yalokoka oba yafuna situation embi oba si ekyo nga yafuna ekiwuka. Mujjukire MC Katsi yavaayo n'agamba abaana abawala, yes I might be MC Katsi gwe weegomba ku TV, I might be your celebrity ng'obeera ku TV ng'ondaba, naye trust me munange, I have a problem with health, nina obuzibu, am HIV positive. Nakikubawo kumeza abasinga mwena mwakitwala fofani ne museka ne musinika amannyo ne mumuyeeya ne mumutambuza eri lwaguddeko kutaka nga talina maanyi ne mugamba ekiwuka kituuse, so on and so forth. Naye tutunuulire ekirungi ekyava mu kukola akatambi ako. Yali agezaako kubuulirira mu abawala abato abali eyo nti n'abasajja mubeegomba naye abasajja balwadde, they could be cause of a problem into your life. Osobola okufuna obuzibu ng'obujja ku basajja kati ng'obulwadde. Jjukira ate aba celebrities batambula nnyo beebaka ku buli muwala gwe baagala, tebafaayo as long as bo bamanyi balina erinnya lye libatuusa ku bawala, kyekyo kye bayita okubeera n'erinnya. Bw'obeera n'erinnya osobola okwebaka ku buli muwala no matter class gy'alimu oyo omuwala osobola okubeera nga omufuna. So MC Katsi yawa message n'abagamba nfunye obulwadde, nina obulwadde, ng'amakulu gaakyo gali nti bw'olaba MC Katsi n'akusaba omukwano reject
omukwano guleke kubanga osobola okufuna akawuka unless nga nawe yo HIV positive ate ne mubamu abagamba nedda woolwa nnyo ku makerendo oba tokyasiiga my dear there is a possibility of you getting it tekitegeeza nti olw'okuba nti omuntu oli ali ku ddagala liyinza omulemesa okufunisa akawuka my dear you can get it, it's possible kubanga omuntu ono waamira eddagala yes akawuka kebaka ne kabeera dormant naye what if that person you come and do intercourse with a person before that person takes medicine ogenda kukola otya munnange kino kibeere ekyokuyiga eri abawala bonna nange mwendi banange nga nange mwendi nze nsiiba ntisaba nnyo mukama nneme kufa kalwadde ako kaleme kunkwata yadde n'omulundi n'ogumu kuba banange akalwadde ako kazze emabega akalwadde ako koonoona sente akalwadde ako kantu kazibu nnyo oba mukitegeera abaana ab'obuwala so be alert obulamu bwammwe mubukuume mubufuule ng'ekyomuwendo ba celebrities abo mubeegomba naye munnange balina ebizibu ebitamanyi byammwe so it's better n'obeera alert so byebyo ebifa mu bulamu bambi bwa kazini wafiye embeera yeeyo gy'alimu katumanye ebiki byolowooza nga weeyambisa comment section ngenda kubanga influence comment zo ngenda kuba nzirinze impagala nnyo see you in my next video.